Lwaki Katonda yatonda abantu mu kifaananyi kye? Katonda yatonda abantu nga bamufaanana, ng'ayagala babe mikwano gye nga bakolagana naye. Kiki ekyayonoona omukwano gw'abantu ne Katonda? Ekibi kya Adamu ne Kaawa kye kyayawukanya abantu ne Katonda. Adamu ne Kaawa baakola kibi ki? Baajeemera Katonda ne balya ku muti Katonda gwe yali abagaanye okulyako. Ani yasendasenda Adamu ne Kaawa okujeemera Katonda? Setaani nga yeerimbise mu kifaananyi ky'omusota ye yasendasenda Adamu ne Kaawa okujeemera Katonda. Omusota gwakyamya gutya Adamu ne Kaawa? Omusota gwabaleetera okubuusabuusa ekisuubizo kya Katonda, okunyooma n'okujeemera ekiragiro kye. Olwo ne baagala babeerenga Katonda, beesalirengawo ekyokukola. Omujeemu tayagala balala bamusalirawo. Adamu ne Kaawa baafuukanga Katonda? Nedda, tebaafuukanga Katonda kubanga ennaku zaabwe zaasalibwako, baali bwereere era nga bajjudde ensonyi n'ennaku ebyabeekwesa. Bibonoobono ki ebyajjira ensi olw'okwonoona kwa Adamu ne Kaawa? Emirimu emizibu, okulwala n'okufa bye byajja olw'okwonoona. Abantu baazaalibwa batya n'ekyonoono eky'okujeemera Katonda? Buli muntu yenna azaalibwa ng'alina obuzaaliranwa bw'okwenoonyeza ebibye era tayagala balala babikwateko. Abaayonoona be baani? Bonna baayonoona. Omuntu ayonoona atya? Omuntu ayonoona mu ngeri ssatu. Ayonoona mu birowoozo, mu bigambo by'ayogera ne mu bikolwa bye. Katonda asobola okusonyiwa buli kibi kye tukola? Ye bwe tukkiriza nti Yesu olw'okufa kwe yatufunira ekisonyiwo ekimala bwe twenenya, Katonda atusonyiira ddala buli kibi kyonna, okuggyako bwe tujeemera Omwoyo Omutukuvu atulumiriza ekibi, tetuyinza kusonyiibwa. Omuntu asonyiyiddwa abeera atya? Aba takyalina bbanja lya kibi, abeera musanyufu, wa ddembe, ajjudde okwagala era asonyiwa banne. Okutamiira nakyo kibi? Ye tewali mutamiivu alisikira bwakabaka bwa Katonda. Obusungu nabwo bubi? Obusungu bubi kuba buleeta abantu okukola eby'obukambwe, okuvuma n'obussi. Obusungu buwa Setaani ebbanga okukozesa omuntu ebitasaana.